embryo ekyusa system y'omukazi. Omukazi bamuteekako etteeka alina scan copy. Bwe weebaka n'omusajja mu kyalo n'ojja n'ofumbirwa mu kibuga ojja zaala abaana balina embaliga z'ow'omukyalo. Nze nzikiriza nti nange nga neetaddemu tetuli mu kifaananyi kya Katonda. Tuli mu kifaananyi kyani kati? Katonda yatuwa design eyiye nga ye. Naye ate bw'ofumba amagi go gakalubya oba nfuna. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Tukwebaza omulungi akyekumire ku mukutu ogwa L40 Life for Tomorrow Matayo Foundation ekitongole wetusinziira okukutuukako eyo gy'osinziira okubeera nga otugoberera. Weebale nnyo weebalire ddala ennaku z'omwezi ziri 3. Omwezi gwa 3 mwaka 2026. Ndio ne mwami Matayo anekaanekanye mu muteganswera sebo guno tuguyita muteganswera ewaffe. Wakati muguyita mutya. Naye omusajja waffe bw'ati leero walabiseeko mu wiiki mpya. Kakati tugenda tutandikira we twakoma mu kitundu kiri eri twali tutunuulidde obubonero bangi mu manja bo emoji buno bwe twasindikira ku simu. Nagamba nti twabubateerawo waneeno oba yabubateerawo waneeno ng'agenda bunnyonnyolako. Tetutunuulidde obubonero obwo bokka wabula waliwo n'obubonero obutulimu ekintu bwe tutambudde nabwo ebbanga naye ng'abasinga obungi tetukola ki tetubufaako nnyo kugeza otambula mu kibira oba mu kizikizo oba kulaba kafirimu enviiri ne zikuva ku mutwe era kyovula mu vidiyo eri twatandika ne kafirimu ako okusigira ekifaananyi nga kyetugenda okwogerako wekikola ki wekigenda okulabika. Matayo ndowooza sokka obabuuzeeko twolekere. Bannayuganda muli mutya kansubire muli bulungi. Leero ennaku z'omwezi ziri 3 ogwokusatu 2026. Yes sir. Wetuli tulisitiko ekibuga obudde bulungi nnyo ddala. Naye abatali mukola banaye mugire mudukedukeko mukolekoleko. Yes sir. Musobole okubeeramu ne saving. Ensi gye tulimu abatulemberamu bamanyi bakolera abaana baabwe nabo bennyini. Yes sir. So wetuli tugenda tunula ebintu ebingi ebiwerako ebipya oba oliawo byobuusa amaaso. Omanyi ndina ekintu kyenazuula mu nsi eno nti ffe Katonda yakuleeta nga Africa yeyali ennungi n'okusinga kyoyinza okusuubira kyonna. Wabula ffe abantu beyateekamu ne tuyingirirwa abagwira ne batutabangula. So yesaawa singa twalinga Finland abali Finland abalina ekisa kwegamba ecosystem etambula ng'embeera y'obudde nti kati mu America beebase ffe tutunula. Bwe banaatunula ffe tujja kuba twebase nti tuli ku nsi ennungi ku ttaka eddungi naye ffe abaliko tetwagala kukola tetweyagaliza twetta tetumanyi bwe tulina kutambula. So byebimu ku bye tugenda otunuulira okusobola okumanya line entuufu ze tutambuliramu. Okay. Kakati era nga tutandikiddeawo wennyini ogambye kati okugeza nga mu America eno buba bukya eri nga buzibye ekyo tekyongera okukakasa nti ensi yeetooloolera ddala. Ensi eri flat. Just mulimu Katonda mu kuteekako leya yaziteekawo nassaamu kyoyinza okuyita patterns. Patterns ezo ziri bwezi. Nsi ya flat bweti naye nga erimu patterns zino nti layer tezifaanagana ziringa langi kale oyinza okiyita langi. Langi weri mukole awalala endala batekola ki tekolawo. Kati abagamba nti layers ezimu mbusimayi layer mbwengula waliyo layer 3. Amasanyalaze aga frequency zino emmotoka ze bakola nga zikozesa amasanyalaze ga frequency gavaawo. Aga frequency nga tenywa mafuta tekozesa amasanyalaze gano ga bulijjo nti bagikyajinga. Waliwo omwana eyakola emmotoka e Zimbabwe n'akola emmotoka nga ekozesa frequency n'amataala. Bantu bayiya technology ng'akozesa amataala
nenga gava mu bbanga ng'oluteeka ku antena esobola okusindika amayengo ago ne ga upgrading ekintu kyonna. So byebimu ku bintu era omuzungu bagamba nti ensi erimu leeya ziri 3 zokka. Omuviira era bw'osanga n'omuntu ng'akusomesa leeya 3 ovaawo buvi ki ekikaddiya ebintu leeya time eyo buli weegenda leeya eba ekirya ne kibula. So byebyo ebiri mu quantum realm oba mu quantum galaxy ebiringa time zone. Bw'boogera quantum realm kiba kitegeeza omuwaatwa oguli mu budde, ekituli ekiri mu budde bino bi black hole byetulaba. Black hole naye black hole kyekintu oba ekiwaatwa oba ekituli ekibeera mu bbanga black hole. Naye ate mu black hole mubaamu ebituli ebirala. Oyinza okuba nga otambulira wano mu black hole naye nga mulimu obuwaatwa obulala ng'omaze ogiyingira. Kati obuwaatwa buno bwe bulinga obukuubo kanjogere nti oba shortcut. Shortcut eno bw'oba tuli mu 226 kati wano bw'oyingira wano mu quantum realm wano n'oyingiramu okumara eddakiika 3 n'oteekamu ekigere katugeze nga bwe tuyimidde wano eddakiika 3 ogenda okukomawo okudda mu budde buno bwe tubaddemu ojja kutuuka ng'oli mu mwaka gwa 2025 just mudakiika emu. Kati eno quantum realm yeyambako okushiftinga time zone yefuga zino leeya zonna. Kati ekituufu kibaaki nti wano obanga ayingiridde oba oyingidde kubanga okulinnya baasi etambula tewanditambulidde Masaka n'ebigere ennaku 2 otuuka mu dakiika emu. Kati mu nature eno quantum realm era tugenda tunula ebimu ebintu ebya nature nga tebisoboka kuvaawo wano. Katusooke tumaleyo pattern ey'okubiri katutandikire wano twakonako katono ne tubuusaawo bwekiwando kyeweetaaga okumanya. Otunulira abantu abakyasinza okulya emmere embi eno message njagala at least giwe omusawo, giwe dokita akuliranye, giwe omuntu owe byobulamu asobole otegeera, giwe gavumenti muwulize bulungi. Otunulira obulwadde obuliwo saawa zino tebunaakutivating. Buli otuli obubi saawa ya leero nyambadde ekanzu naye bw'ogamba abantu ekanzu olw'endi embi n'obutamanya ajja kugamba nti nze kanzu zimalako emirembe zindeeta ebbugumu zindeeta okusiiwa. Ajja kubuuza oba ogenda ku mukolo va ku ky'omukolo. Okwambala ekanzu tekitegeeza mukolo enyambala entuufu ey'ekifirika wabula bw'onoobuuza omuntu ekibuuzo ekyo ajja kugamba kanzu emalako emirembe, kanzu ensumbwa, kanzu enkola kino ne kino. Lwaki agamba ekyo? Nti ebbugumu eririmu mu mubiri terimukkiriza liringa ng'ali mu buliri. Kyova olaba ajja kubanga yeesiiwa awo omubiri gukyukakyuka. Lwaki? Amasavu gali kemiko bwejja eba etandisa ogazuukusa ne gatandika okukwata omuliro. Bwe gakwata omuliro omalirira nga teweeyagala. Kyova olaba edda omuntu yeebakanga n'azuuka n'essaawa 4 n'azuuka nga ne muno mulimu ebigundi oba babiyita muno mu maaso nga ne bwoba tewanaabye mu maaso bategererawo tewanaabye mu maaso. Naye kati ne bw'ozuuka ozuuka nga mutuju oba tolaga nti weebaseeko. Kakati bwe tutera ku mmere, emmere eri bweti omubiri guno tegukyalina access yonna mu bulamu. Lwaki? Nti teri kintu kyakulya kyonna kiteekebwa mu mubiri. Kyova olaba Abawarabu basuubula mayirungi Abawarabu Abasomaali kuva Kenya. Kenya buli mwaka ekola miliyoni 137 eza US $. Kakati eza $. Bagula mayirungi ze batunda amayirungi gali nyenyonyi bw'atakimanyi kyeki kyakusumbuye. Mu China kankutereyo ka video abaana babeera mu training okukalubya emibiri n'okubanga basobola okufuna material amara. Jimu zaava mu muzungu. Ffe twaddukanga mu nsozi twatambulanga nsozi okukalubya omubiri. Lwaki? Nti ffe emibiri gyaffe tulina emirimu gye tukola ekibanga
gikaluba osanga omukazi mukyalo omukonjo omunyoro n'abalala n'omukiga basiba mu nnimiro abeera olubuto n'alima abeera olubuto neyetika ekidomera ky'amazzi ab'e Kampala abeefuula nti baasoma ne abatasobola nakumasigire lwaki chemical zijjude mu mubiri aba yeekoza sinakwekoza wabula kiba na ku mubiri abakyala balina obulamu tebeetaaga kulya bintu bya chemicals okitegeera so ekintu ekyo nekibanga kyabulabe mu bulamu bw'omuntu lwaki ekirala ekyokubiri nti bwe twalyanga ngenda bakolako enkya ku paati eyokusatu nja kubalaga engeri gye twalyanga mugenda funa emmere wano ndiye nga nkulaga lwaki nti omubiri guno mu kuactivating oba okuzimba system tegwetaaga kuteekamu kintu kyonna kyova olaba embuliyo tekyaactivatinga nga bwerina kukola lwaki abakyala bwofuna olubuto bakusala lwansonga omubiri tegukyalina support esobola kuwanirira ki mwana tegukyalina support olwalako katono ogenze mulamu buli woolwala bakutadde ku kanula ffe twalwalanga nga bakutera ku kanula nga giringa emisango gyewaffe emisango ewaffe bakiyamani bakumalirawo kukyala naye Kampala sawa ya leero omuntu ne bakuwayiriza nga talina bujulizi obeerayo nomala n'omwaka ng'oli mukomera nga tewalina bujulizi lwaki nti ebintu bikyuse temulimu ntegeera kati bwenkulaga kavidiyo ako kenkulazaako abachina nti olw'obutamanya abantu balina okukajjuza okubeera n'emibiri nga giri strong emisuwa egyandibaddemu obugundi buli obukwatira amasavu biki kemiko zetulya bandibadde nga bakajuza badduka bakola ki naye olw'obutamanya gavumenti buli weraba abantu nga bakajuza bakwata mbwabo bakola dduyiro atakirizibwa olw'obutamanya ba gavumenti naye mu kumanya kwa spiritual wise n'okuzimba omubiri teri mu China takola exercise almost ne training n'okuba skill wise lwaki nti omuntu alina okubanga omubiri mugumu ng'ate yeetaaga mwe mubeerawo just okubeera ng'omubiri musanyufu mwakirokingiramu kuteekamu no bia tolero mwenge kombucha n'ebirala n'ogenda n'onywa n'ogamba nti omubiri nguwabye gwetaaga si bwe kiri omubiri ng'anywa byakunywa abasawo mbawaga bwereere kubanga omunatuukira mu Desemba ku mwaka ogujja mujja kubanga abantu wano waliwo ebijambiya nga balwanagana lwaki obufumbo bungi bugenda kuvaawo lwaki buvaawo nti kemiko abantu ze balya njagala mufune bulungi kemiko abantu ze balya omulizi soda omulizi juice ebintu ebiva mu supermarket ebintu ebikolerere ekintu ne bakipakingira emyaka 3 nekibeera mu supermarket nekimalamu omwezi omwana n'okimugula n'akirya buli kumakya n'akirya nga time routine ye ekirala ekyokubiri amazzi buli kyakulya buli mmere etali nsiiki bye basiikisa osiikisa amazzi nga gali muke ofumbisa amazzi nga gali mu kemiko n'olya ennyama ng'eri mu kemiko n'ofumba n'osiikisa buto ng'ali mu kemiko kati omubiri tegufuna sapooti yonna lwaki nti temunaba kumanya oba kutegeera mu bwongo so abasawo mbakubira omulanga guno temumenyeka n'abantu ne bannayuganda mwenna bwe munaatandika okuzaala abaana kyova olaba nti embryo ekyusa system y'omukazi omukazi bamuteekako etteeka alina scan copy bwe webaka n'omusajja mu kyalo nojja n'ofumbirwa mu kibuga ojja zaala abaana balina embaliga z'ow'omu kyalo lwaki nti mulina okwegendereza nnyo bye mulya era bajjajjaffe tebaagananga bakazi kulya bibumba bya nkoko oba majje oba ki baabagaananga okweriraanya ebintu kuba baali bategeera ebiyinza okukyusa sisitemu y'omukyala kuba tewali DNA lwaki nti nga batya nti ebyokulya ebimu biyinza okukyusa sisitemu z'abakyala naye kati bwe babaleetera eddembe omusajja osanga ng'alabirira abaana 8 ng'owuwa ali omu n'obutaba ne bwaba naye abakazi abamu asobola ozaala omwana nga yamuzaala mu musajja oyo ng'omwana wagundi naye nga teyayenda naye nosanga omwana simboli ezitalina kabonero konna kafaanana taata byaseka byonna bifaanana bali omukyala bye yayitamu ng'akyali mu kiduula onfuna so
abasawo mugenda sanga obuzibu ekisooka mu byonna chemical zino zetulya zigenda nga zeeyongera mu mibiri gyaffe kyova olaba ti omuntu chemical zino buli wezikwatibwa akabugumu akatono mwemuva kyoyinza okuyita zibanga zookumyemu omuliro oba nfuna abantu abateeka obanga eyeefumba omuntu n'asula nga yeewujja bwati nabadde ntunula e Bungereza wewakyasinza okuba obuzibu ne Buyindi lwaki Bungereza erina ebiyumba by'abantu balina kye bayita parking yard ovuga ekimotoka kyo n'okitwalayo ne kibeerayo n'oteekayo amakaago Abangereza bali 7,600 abasula ebweru enyumba bazivaamu ng'abantu basula bweru lwa bbugumu naye teriba bbugumu nti libooki nabagamba nti ebbugumu lino emibiri gyaffe kati giringa gya Sahara Desert lwaki omusana ogwaka mu Sahara Desert gwe gwaka e Kampala Uganda towakana kubanga tonoonyereza obeera mu bya edit kweditenga Museveni lwaki kiri bwe kiti omusana ogwaka e Kampala erimu emiti Kampala erimu emiga ate tulinaanye ennyanja yaffe wali kati buli bwe mubaamu emiti omusana gwandize ne volume ennene gugenda otuuka ng'emiti olw'obunyogovu obubeera wansi mutaka bunafuya volume eyo ebbugumu teritandikira kuva waggulu straight likuba hit yeyokya yiva wansi mutaka kati eyo hit yesooka okutta ebyeya ettaka ne libanga terikyabaza kati ekyo ekibugumu ekisituka kyekikuliyetingawo ebbugumu mu bantu Uganda tulina ebibira oba Africa tulina ebibira naye eri mu bazungu oba mu bawarabu ebbugumu buli erisituka mu musenyu liba lyokya kyenjawulo eriwo nti eri tewali miti na nyanja naye wano waliwo miti na nyanja so n'obulamu bwaffe tubufudde ng'eddungu ly'e Sahara Desert tetulinaamu muti tetulinaamu nyanja lwaki omala omwaka tolyanga ku vakedo bakuleetera apple evudde mu kampu n'ogirya n'oleka omuyembe ogw'onusu 10 oguvudde mu kyalo n'oleka ekikajjo n'oleka epaapaali n'oleka watermelon enanasi eva luweero n'oleka okunuuna obutunda ebyo byonna byongamba twabiryanga ewaffe naye omuntu akolaga nti yokulya apple evudde mu bazungu eya langi eya chemical tiwakabi toba wakabi just kyalo na butategeera okitegeera so abantu kyovora nti bwe weebika blanket ebbugumu lino lisaanura amasavu kati amasavu ago n'ebbugumu eriva chemical zikuli mu mubiri bwe zimala okuactivatinga enkeera kyovora bw'ozuuka ng'owunya bubi bw'oyambala ekooti otandika okutuuyanirira kubuulireyo akalala bw'oyambala waliwo munasonyiwa tuli mu experiment waliwo empale z'abasajja ezisookerwako ne waddawo pre abasinga obungi tebakyazambala bambala bipre nebibokisa n'abawala mubalaba ne ku TikTok bambadde bokisa z'abasajja lwaki nti omuntu eyali yeesiba ne yeenyweza nga yambala empali munda nga 2-3 nasaake n'endala enene abeera mu balance lwaki nti ebbugumu erikulimu buli woyambala ng'eno ekanzu ojja tuyanirira abantu abasinga obungi bambala amasuuti lwa constitution bambala zigomesi lwa constitution mu paramenti yeteeka genda mu kooti yeteeka naye nkukakasa kino ekikulemesa okusiiba mu suuti oba mu ngoye bwezi tenga zenyambadde lwandyambi sigamba nti zikumalako emirembe gwozimalako emirembe buli wondozambala zijja kuwa ebbugumu lino lirina kyeryongera mu mubiri twayambalanga bijaketi bajjajjaffe bayambalanga bijaketi ne mu byalo bambala bijaketi lwaki tebibamalaako mirembe tebalya bubi nga ggwe onfuna mu kyalo waliyo embeera ndala y'obudde tulina wano sino tebambala bubi nga ggwe mulimu n'ababooda abambala jaketi lwaki tebagwako mirembe tebalya bubi nga ggwe wa ofiisi ababooda empewo ebeemukuba ku kyempewo mulimu abambala jaketi naturally n'abantu mulimu abantu abambala jacket naturally lwaki nti ebbugumu lino lirina kyeryongera mu mubiri mu kkalu by'amagumba okusakola eyo enzito okukola akanyama oba kugamba omubiri oguwa matiri engumu nti sikini y'omwana ow'emyezi 3 tekaluba
nga ya muntu wa myaka 3 onfuna volume ya maaso g'omwana kyekimu ne volume eya maaso g'omuntu omukulu kwegamba kankuwa example entonotono amazzi g'ofumbisa emmere nejja neegondo bakatugeze nga muwogo matooke ettooke liba likaluba naye amazzi g'ofumbisa bwe gatokota gafumba ettooke ne ligonda naye ate bw'ofumba amagi go gakalubya oba nfuna okitegedde bw'ofumba amagi go gongera kukaluba naye ate amatooke gongera kugonda lwaki nti ebintu bino birina we bikolera vice versa almost ebyo byebimu omaye bwe nali omuto bw'ofumba egiri kaluba bukaluba ate ettooke ligonda bugonda naye amazzi gegamu okitegeera kati bwe twali abato byebimu ku bintu byetwatambulirangako nti omuntu singa aba alemeddwa ekyo nze tekimpa kulemererwa kubanga nze sirigi ate siritooke woowulira nga bakubonyaabonya abantu abasinga obungi tukuze nga batubonyaabonya batusekera nti tetulimalako onfuna naye tukalubye tulinga magi kubanga tuyise mu mazzi agookya naye bano bwe basuusuuta yesu muwa omulimu omuntu muleka akukolimire kuba takulinaako obulamu buli wakolimira akwongera mikisa teri muntu ali bulungi nga teyakolimibwa naye bano bwe basuusuuta baana babagaga kitawo bwafa ebyobugaga barooya be babibu kuba batalina kyamanyi naye ono mwana wa mugaga asula ayiriba ne taatawo buli bizinesi agibeeramu kati ogenda mu booti buli kimu akirina mu mutwe okitegeera so ebintu byanjawulo omanyize abantu abasinga obungi abatategeera balowooza nti politics bamuyigire ku Kyagulanyi nze nafunanga emotion nali nkaabyeko nga firimu yenkaabya egwe bwe nali omuto mu 2009-2010 twali mu kitundu gye bazaala maama wange bakiyita Kyakabadimba eyo gye twarabiranga bukyakiro olisoboraba okungubagana bikirako abeewaffe twalabiranga nembikira n'ejjingo kwaye vije nambe mwani Uganda wetwarabiranga bufirimu okuyingira politics teyali saafu na mutima gwa politics nti President Museveni yali anvumye oba yali ankoze ekibi oba timulinako emparana no okuyingira politics oba okutandika okutegeera okumanya kwange kutandikira wano bwe narabanga edda bufirimu bwa Ipman obwa Donnie Buseri aba China Abajapani engeri gye bayingiriranga China ne bakola effujo ne batta abantu ne balepinga abaana ne bakola buli kimu yabuzanya mu gy'ekyenda naye ininacho sensible otunulira saawa ya leero Uganda bakola effujo be babba abantu be bagobya abantu ku mataka be bakola buli kimu ne bwowa abakooti ogenda muzaabu oba nfuna so ekyo kyampa okumanya kyekyampa omwoyo gw'eggwanga kyekyansikiriza abachina engeri gye balwandiriramu China n'okutuuka China olwaleero okuba ku ntiko basooka ne beegobamu ekyobusosoze tunulira nga kati mumawanga gaabwe bw'otunula ekiri mu Israeli erina constitution bwe waba nga tewali lutalo balina emikutu egya bulijjo nga girwanagana mu politics nga bwali wane Uganda nti waliwo omukutu gw'ebyobufuzi eyo Israeli gyebiri babeera beekuba Benjamin Netanyahu likisiraani nga bwe babeera wano bakola Museveni naye bwe bafuna omulabe Iran babeeki babakimu kubanga oli mulabe wa ggwanga onfuna so ebintu ebyakolebwa mu China kyovora ebiseera ebisinga mbagamba nti omuchina yandibadde mumujjukiza gye yava yandibadde takyasobola kukola bye yali akoze lwaki wano tulinawo abagaga abamu otunula Mirembe Beddings tunulira Sozo bebamu ku bantu abafunye ssente naye ng'omuntu omukulu buli wazitunulira buli waba atunulidde ssente ezo abeera agamba abo abaana bafunye ssente nga bakyali bato bagenda mu Illuminati lwaki tulinamu kyoyinza okuyita nti obusiru n'obulajjagafu n'obutiitiizi n'obutaba na ssuubi byebikoze biti ebyo
obutaba na suubi omuntu ng'aliho ogenda place kukola office ogambe nze sobola kwerangira bizinensi yange genda ompitire Shiba yaba agiranga nze ndi kirasi ndala tukyalinamu obugwagwa buli obwava mu bazungu bwali busosoze naye kati babuteekamu mu ngeri ya behind nga bwolaba nti ekigambo Tesla bw'okiwunzika kifuluma liseti kino bw'oba kiwunzika kitandika neeno naye bw'oba kitandise kisembyayo n'ennyukuta Tesla bw'okiwunzika kivaamu liseti kiki kye baba beetegese okukola onfuna kye baba baliseti kye baba bateeseteese okukola okitegeera kati abagaga ba wano agenda nakola ka business n'alema okwerangira bizinensi ye sente ze yandifunye ng'amagoba n'azitwala n'aziwaamu omuntu arange oli n'amusaba $3,000,000 tebwoba bukodyo bwakulanga kubanga bwe neeyambisa omuntu omunene kati nga ggwe nojja nonangira bizinensi yange basongera okusika ku bakasitoma okusinga nze wenandyejjeeyo ng'omuntu business nsobola olanga naye nga bw'oba ompise kulanga bizinensi yo ne bweba yakawumbi nsobola ogamba nze mpa transport kuba nkimanyi naawe oli mu kuyiriba kati Mirembe Beddings nga yeerangira ono Mirembe Curtains nga yeerangira sozo ateekayo abantu ekinene tabasusa kakadde n'aranga naye n'abeerawo onfuna nti ebikyasinza otulemesa abagaga abali mu China bayitirivu ba Bill Gates bagenda ne mu kikomando ne balya n'ekikomando ne weewuunya nefe wano mbuze ndi naave wakiso agenda alyeko emmere lya kemiko n'alekawo n'ayita mu kasubi namungola n'ansana balina yetooke lya boyiro njagala kyusaamu nange ndyeko ku kirasi kiki kati obwo bwe buntu bwe batuteekamu obukyasinza otulemaza okwefuula nti ndi kirasi teri muntu mu system y'obutonde fena twenkana okitegeera kyolaba nti saawa ya leero nze nzikiriza nti nange nga neetaddemu tetuli mu kifaananyi kya Katonda tuli mu kifaananyi kyani kati Katonda yatuwa design eyiye nga ye nze nzikiriza nti tuli mu kifaananyi kya Katonda wabula tuli mu omwoyo gwa Katonda naye tetuli mu kifaananyi kye kati tuli mu kifaananyi kyani nga teri muntu Bible yatugamba ajja mu lubuto mu kifaananyi kyaffe omuntu abeera mu kifaananyi kya Katonda osobola okwagaliza mu n'ekibi kati kankuweyo spero zino ebintu mu nature ebikyasinza okubanga ebiweesa essanyu njagala onfune bulungi bwe bagamba okuweesa essanyu oba ebirungi byokoze mu bulamu bwo tebategeeza kugenda mu kirabu ate wano e Buganda waliwo ebizikiziki ebikubanga bya kisirusiru bimiziki kyovana nze ennyima za Uganda nsunsulamu mboka n'ekyakalira obulamu bwa kiseera obulamu bwa kiseera abawarabu abalina ebizimbe biri mu bwengula mubire bo tebalifa Masa Musa yafa Queen we Bungereza abbye ensi okumala emyaka 9 ensi yonna yafa n'alekawo omukororo Bungereza weritambulira mwemata nzikiriza kubuuza ekibuuzo kino ono abadde ngamba ali wano ku TikTok live ya Bobby Muto naye mwana gwe nga ndaba oli muto naye weegeza mu Katonda weddeko bweyogera Katonda nti nga kyogambye nti ffenna tetuli mu kifaananyi kya Katonda oba weegezeza mu Katonda si ebyo kati kangambe kino tulinawo kansuka nkuterewo akabonero kano akabonero ako kali ku kigandula kya Paapa nkakasa okafunye bulungi naye akabonero ako tekali mu Europe tekali ndowooza mujja kunsonyiwa bali ku TikTok mujja kubulabira ku YouTube tekali mu kifaananyi kya Katonda ate tekali mu kifaananyi ky'Abangereza ky'Abamerika kali mu Africa bajjajjaffe be baabukola kati mulina we baabakyamiza mulina roundabout mu bwongo bwammwe eyandibadde agenda e Masaka bakuteesa bw'otuuka wano Namuŋŋona bakukozesa U-turn nodda e Kawempe onfuna notegera ebyekawempe bye Masaka n'obivaako nti
bapapa asobola okwambala esuuti n'ateekako ekigandula nga kiriko kabaka mwanga. Kati gwe bw'akiteeka ku lugandula lwo gwe munnauganda ne bw'oba kalidinaali tosobola kiteekako, kiri kiba kya paapa. Lwaki? Ate bw'aba akisomesa nga tekiri kugandula lyo akikuleetera ng'akolaga nti kya sitaani nga takirina. Abazungu basooka okukola obubonero oba okumanya obubonero ensinga bwetambula kye bayita oba maathi. Waliwo obubonero obuli mu bantu bwe baba bateerayo mu gravity mu kino bwe bamala okiteeka nabo obubonero ne bamala ne bakiza. Kati bo kye baayiga kintu kyangu, nze nga nkikugamba, mugenda mu mizikiti ne musaba Katonda, mwatema emiti gyammwe ne mufulambira ne muwanika emikono ne mudda mu kyaki kutula enjegere nteekawo enkuba, watema emiti. Simba emiti olabe ne Katonda teweetaaga na kumusaba, gwe goberera obubonero bwe ne bw'otayogera. Era omuntu yonna ng'alina kyavumbula nga kirungi wabaawo obubonero toyogera. Oyinza okwogera omusota ne guva eri ne gukulya, oyinza okwogera ne wabaawo empologoma ewulira n'ekulemesa okuyingira mu bubonero. So buli woba ogoberera Katonda teweetaaga kuleekaana. Weteekesa mu nkola, goloza lwaki abantu abagezi babeera basiifu. Teekesa mu nkola akabonero, lememmera olabe enjala oba eneekuluma. Naye ojja kudda mu politics oyogere oleekaane okutula enjegere ezitabangawo enjala ekulume. Mwalaba akavubuka kano akabadde kakaabira ku TikTok nga kagamba muzeeyi bano baana baffe baganda bange naye mba nali dansa mu kampeyini zo tebampayadde n'ekikumi. Ani yakutuma? Lwaki tewadda ku mirimu gyo? Singa wadda ku mirimu wandikaabidde muzeeyi. Mulimu obuntu nga bwetaaga okutegeera mangu, naye nga buli wokazanyirako oyonooneka bwonoonese. Abazungu bano tebakyakozesa ono kopa. Ono kopa tebamukoze. Kankutereko eddoboozi lino akadde kaliwa. Njagala owuliriza eddoboozi lino. Oliwulira? Buli wowulira eddoboozi lino manya nti eddoboozi lino lye baakozesanga okugoba zidimoni n'ebintu ebirala. Mu butonde bw'omuntu bwe bagamba nti sanyuka, tekitegeeza kukwata cupa ya nayiro teeke mu kikopo tandika okunywa n'obaaba. Okusanyuka kwe kusanyuka n'abantu abalina bye bakuyigako. Okusanyuka bwe bulamu bw'oyiseemu ng'olina ebintu by'osinza okukola. Bwe twogera ku kitangaala, abantu abasinga obungi basuubira ekitangaala mu kyaki n'emuggulu. Nedda baaba, ekitangaala kiri bwe kiti. Lwaki buli oba ogenda okufa ofuna time eyogera ebigambo ebisembayo bebinowamanga nti omuntu ali ku kalebwerebwe, simanyi minisita gundi ali ku kalebwerebwe, nono ali ku kalebwerebwe. Kitegeeza ki? Nti bwe tutunuulira obulamu bw'omuntu, judgment ze bakola ziba ku bintu bino. Life gy'oyiseemu ng'oseka, life gy'oyiseemu ng'osanyuka, life gy'oyiseemu ng'oyamba yeeri kujajingisibwa. Lwaki? Tulina kye bayita cosmic energy. Oba bwe tudda mu kyoyinza okuyita vamp kivamu ekigambo vampire. Vamp yeringa energy eva mu ttaka. Ettaka terifa, lyevampinga, lyeributinga. Ne boogera n'okwata emiti we bookyedde tanuulu omuliro ogwokyerawo ennaku 5 neriddamu neryeributinga n'osimbawo ettooke neriddawo. Ettaka libayita vamp oba obutonde obuddamu neributinga ebbugumu liri erikulyetinga ekintu kyonna erisigala nga likyalina obulamu. Naye gwe omuntu toliimu vamp. Kati bwe twogera ku bintu, mulimu ebintu oba spare eziri mu butonde bw'omuntu nga bwonkeera n'eŋŋamba omuntu tigunda anyiiziza mwagaliza kufa 100%, 70% asobola okufa. Lwaki? Mulimu abantu bebaze nga baroga. Njagala ofune bulungi, tuli mu bubonero. Mulimu abantu bebaze nga baroga ng'omuntu oyo bwe bakuroga oluusi okuze nga buli woyita pitu bazadde bamwe ne bakunyumyako ku kyalo naye bawulira bubi. Anko wawulira bubi n'akuroga. Kati bwakuroga obufumbo buganye, bizinesi ziganye, gundi ziganye. Bw'oli kayana nange ne ngamba gundi gwe nja kukola ekyamu nga bankwata mu kamera nga ngamba
gundi gwenja kukola ekyamu tonzanyirako nze ndi kirasi ndala olira ne tuyomba ne twekwata n'amatayi dakiika emu sirina kye nakoze nozuuka ng'oli mufu nga bibyo ofudde bibyo tafa bibyo afa ggwe naye in spiritual wise government tekimanyi era nawe we tokimanyi lwaki tokimanyi nti spero zetusumuluzo zebeeyambisa okukozesa wano ne music ono oba sawundi ono tomutegedde ngenda kuterawo linki wano nga yamulere abamu tuwulira ennyimba zino nga bw'oziwulira otulo bwe tuba nga tugaana nezi magnetic field eri mu air n'owulira nga otulo tuzze oba onfuna kati eyo energy esindika otulo okujja nga tuganye n'ogiwulirira ku mulere n'otuuka n'owulira ku maloboozi ogenzeeko mu nsozi n'otandika okuwulira ng'obulamu bulinga obukomyewo kakutera ka vidiyo nga olaba ensozi bwe zifaanana kati bw'owulira ka vidiyo ako nga obulamu bukomyewo saawundi eyo oba amayengo ago gayambako ku introducinga omubiri ne gufuna otulo gwe twandibadde tufuna otutuufu ne tukola ng'ekisumuluzo oba okugulawo awaabadde wasibye medula ne freezinga kati ne sipeero buli wokolimira omuntu ne bwe mbanga mukyawaganye toyagalizanga muntu kufa kibi nnyo kyekisembera dda kibi nnyo kyova nabagamba nti abazungu mu biseera ebyedda ekigambo brace kyali kikolimu kyovera omuntu ayinza okwagaliza ebirungi naaga kusabira saara mikisa yerere obutonde busitulo yali wansi obutonde busitulo yalemereddwa nga lowooza aweddeyo ate batugamba ayongerwako omuntu bwakeranga n'akugamba nti nze bameka be basabire singa tukola layini nebagamba nti nze nayita mukunsuusuuta nali mumbeja nga mpenjezebwa olowooza lwaki abakazi abagezigezi batandise okukola abakazi ababuyabuya bakyali awo balinga bwe batyo omukazi omugezi akimanya nti yadde nina omwami ampa naye nange nina okuyiiya naye omubuyabuya be bamalaaya kyovera nti babikyusaamu batakola aba asabiriza omukyala yena nga alya sente z'omusajja nga tokola oba osabiriza oba malaaya babikyusaamu eyandibadde omukyalo w'emyaka 7 bwe twandiise maraayo omutuufu alina bamukulu ku myaka katubale 5 kudda ku 7 eyandibadde maraaya then ow'emyaka ayo wensanvu ayinza okugulibwa kwasatu bano betwandiise bushugagaru ate bano be bali mu katale bano betwandiise bashugagaru naye bano bawamba erinnya lyabano bano bebeetuma bashugamami tunulira omuwala ono gwe bayita omuyimbi waliwo omuyimbi wano mukazi yeeyita anko mumanyi oyo anko cumi anko cumi kyokka nga musajja soogera nti mukuba oba muswaza nti ebintu ebikyasinza okuleetawo emize emikyamu egyo egy'ebisiyaga obutategeera okweyonoona okusiruwala osanga omuntu nga yeetuuma erinnya eritamujaamu anfuna kati mukazi naye yeetuuma anko 10 kiina ekirala kyekitegeeza musajja yandibadde musajja kakati bwe tudda mu sipeero zaffe nti katonda yakuliyetinga ensi eno buli kintu kyolina okufuna kiba kyakabonero kyova olaba nti omuntu osobola omugamba gundi oyo yantama njagala afe gundi oyo njagala asiraane naafa bwafe bajja kukusiba kubanga wamweweredde lwaki kwoteekusiba nti gooba suspect nambemu wamweweredde naye olulimi lwo luvaamu amayengo aga introducinga okubanga gasiraanya omuntu oyo oba gamuggulira lwaki abazadde bonna babonaabona ne basabira abaana baabwe abakazi abategeera basabira babba baabwe naafuna naye oli asabira omwana we katudde mu kyaki bwe tudda mu kyaki tunuulireko wano njagala nfunireyo abantu 100 benjagala abantu 200 naye nga abantu 200 tulondemu
abagamba ogambye nti bapasita batugamba alina yayongerwako ku buli 100. ndowooza olina peeni n'olupapula oyiga. Njagala onoonyezeeyo onkolere interview eno oba onkolere research ono onoonyeza abantu 10 oba gwali mu comment section terayo abantu 10 nga bagamba nti twalina ne tugenda mu church ne twongerwako then n'abalala bano abayongerwako mu church bano be bayiribi bano kati bano abayiribi abalina sente nabo batubuulire sente bazije mu kwongerwako oba muzifunye nga musosorwa nga babasekerera nti temuliremererwa nga babasekerera nti temulimalako onfuna njagala ondeetereyo balance ku bantu 200 buli muntu angambe nti nze nafuna sente bantwalanga saakolanga nabeeranga waka nensaba Katonda nezijja then n'abantu 10 abagamba nze njiribye omusajja yansuurawo ewaffe batusosoranga nze na poota Kampala namuyingiramu nga naakaveera naye kati ndirandi road onfuna kati ziri eza kyaki byebintu ebiremaza abantu kyova era nakugambe nti mu butamanya bwa gavumenti bweraba omuntu ng'akola dduyiro emusiba naye ate mu China omuntu okubeera dduyiro kya butonde kusiba mubiri kubanga bali emmere bali eri fake kati balina okufiira ku dduyiro nakunoonya ebintu ebibazaamu omusana Abachina naye wano e Uganda awatali bintu bya mu fridge ebyandibadde fresh mwabasega okulyako emiko kyova olaba nti China omwaka erwaza abalwadde ba kansa omwaka gumu bannansi ba China sawa ya leero bali 1.6 billion be bantu baabwe nindi erimu 1.7 bayingira obuwumbi abo essebo nindi yasawaza so abantu ba buli mwaka bona bwobaga bajja bana abantu India ne China bwobaga omwaka gumu abalwala kansa bwobaga bajja kukola emitwalo 12 omwaka naye bwe tujja wano mu kontinenti ya Africa erimu abantu bayitirivu naye almost katubale Uganda yokka ojja kwesanga ng'omwaka erina emitwalo Uganda emu nga 21 abalwadde ba kansa abakwatibwa kansa oba nfuna nti ebintu bino bebatusomesa nogamba nti alina yaliyongerwako connection buli wofuna zirinya mu ekyo kyoba okola bw'oba badde ofunanga connection n'ofuna kyaliwo nakuwaayo ezzike oli ajja kukuwa kakadde kyebaali bategeeza nti alina yayongerwako gavumenti bweba ewa hamu esobola n'omuwa biliyoni 10 kubanga eba eraba nti byalinawo bijja mu sente ze naye nze bweba empa ejja kumpa binusu lwaki sinaba kutuuka ku level naye togambanga nti alina yaliyongerwako kyova olaba tufena abali ku nsi tubaddewo nakutoba tubaddewo nakutabaala onfuna weebake osabe olabe oba binajja pasitawo obugimu akugamba noonya sente tosasula looni mu banka tosasula nyumba topangisa sokoleete sente zimbe Pentagon azimba amalwaliro azimba amawoteeri lwaki bw'oli mujega akuteeka mu kyayagala so lwaki ndeeta ebintu bino mbireeta lwakubagwa ebbugu mu buli we lyeyongera mu mubiri n'okutabuka ennyo limalira nga litaddewo embeera embi ekyusa sisitimu yo ne nervous system n'obanga olwalalwala weetaaga kopo ono weetaaga okunywa amazzi at least ag'enkuba either bw'oba oli mu Kampala oba nga oyagala ebintu ebiri straight kwata amazzi gano twabeeranga waka nga tufumba obusero obw'ekikiga avako obwo waliwo buno obubeera nga bugenda mu fridge obusero obw'okunywa nga amazzi teekamu kano nga kosenesa kanunemu kemiko ezirimu bwe gaba amazzi ga factory bwe gaba amazzi ga tap kayambeko okununamu obutwa kateeke mu fridge kafreezinge kemiko ezirimu oli ekintu ekiri fresh kakano kaliwa olieyo onywa soda onywa biya tebagamba okukyakala nti oba oli biya ebiseera bye eby'oluvannyuma mu bayibuli oba mu ggulu lyemusuubira oba lyemulinda okukyakalako ebirungi byokoze ku nsi yeriba judgment yo sanyusa abantu leka kuwala n'abantu minisita oli eyo tokolera abantu
obasiranye olwokuba oyagala batwalako ettaka jangu ofune kano ofune omutima omulungi oyagala kuweereza bantu nabadde ndaba ajat y'omu wano mu Kampala president yakamuwa omulimu tanaweza na myaka 2 alina amaka gazitowa biliyoni 4 eza Uganda amaka ago n'abakoze mu gavumenti emyaka 4 tebanagaweza lwansonga n'abagaga abalina zi factory tebagasulamu lwansonga nti bababba bubbi gavumenti yabalinsiza n'omusoro sente zamwe bazitwala lwa butategeera mutegeere obubonero mutegeere ensi bwetambula mbagaye muddeyo eri mu Ipman mujja kulaba kye bayita asira oba mwoyo gwa ggwanga tunule Ipman part 2 ejja kulaga ofune essuubi China gye yava na wano weeri kijja kulaga ensi yo n'okwagala ensi yo so ngamba siibula mbagamba bwe nti enkya tujja tutandikira ku kitundu ekyokusatu tutunuulire obubonero omuzungu buki bwakozeseza okusobola okuteeka ensi mu layini mwajagala ng'ate gwe munauganda munange obubuusa amaaso tomanyi gy'olaga tomanyi ky'olina kukola so notinga bino ebintu kubanga bijja kukya ku makya nga tokyandabawo yadde tonjagala naye ojja byetaaga so kopa waali oiro waali bino ebintu bwe tubireeta tetubireeta nti birina kye bigenda okwongera gwe wenna ng'olina omukazi ali lubuto jangu ofune kopa lwaki ngamba bwe nti mujja tandika kuzaala abaana nga balinga be monster omwana omuzaale nga feesi eri bweti omwana omuzaale mujja tandika zaala basse babi so abazadde oba abasawo gavumenti saagala abasawo mubagambe ekituufu tebalwana tebamenyeka teboonoona budde abazadde bajja tandika okuzaala abaana ng'omwana alina DNA z'abantu 4 5 olwa kemiko so ekyo tekikwewunyisa olw'okuba oli musawo system mugikyusiza abakyala temujja kubuddamu kuzaala baana balina mabeere n'olwekyo baana balina mabeere gagenda gabula n'olwekyo nga nsembayo nkugamba kino kankuteerayo vidiyo eyo olaba omusajja gwe baakute embalala onfuna kankuteerayo vidiyo eyo olaba omusajja gwe baakute embalala yabadde yakajjamu embuto 18 mu muwala we olw'okuba muwala we ayambala mini taata abadde yakamugjamu embuto oba yabadde yakamufunisa embuto 18 omwana wa myaka 19 kasookedde amuzaala yakyawagana ne maama we n'asagaza omwana we omwana abadde n'ebbeere nga tutu taata buli wamulaba amulaba nga shiba taata bamukute ali ku poliisi taata we ye bbaawe taata we yabadde bbaawe naye muwala we abadde yakamugjamu embuto 18 nga abazijjamu bujja taata akozesa omwana abazadde abayigiriza okwambaza obubi abaana ebyo mugenda osasulwa kyekikolimo kyemujja okufuna olw'obutategeera bwamwe muwoza omulembe gwa kabaka kabaka teyabawa mulembe gwa kusiruwala mbasiibudde mweraba kati nno ekyo kitundu kyakubiri tutandika butandise ebitundu ebyo biyinza okubeera nga 10 tutunuulira obubonero obutulimu mu bantu baffe oba obuli mu bantu aba bulijjo ne buneno omuzungu obwo bwe yatuteerawo okugeza nga zino emoji mwami Matayo yazisiiga dda weziri awo bwe tunaazituukirako era nga kale ekitundu ekyokubiri kibaddewo ekityo okubiriza n'ekitundu ekyasoose kyabadde kifaanaganako nga bwekiti naye twasomye ebintu byanjawulo nange njagala nkusiibulira wano amanya nze Vigeston M tusinkane mu vidiyo eneddako mu kitundu ekyokusatu olunaku luyinza okubeera lwankya ojja tusanga Kasubi ku Princess Complex Kasubi ku Bitaala products nga zino eno wajja ozisanga appointment okulaba mwami Matayo nga bulijjo nabagamba gye emitwalo 10 gyokka gyokka. Vigeston M Kusibu. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.